Buterevu ku Rock FM Uganda bali buterevu ku Celebrity Track Extra UG abatuliza online ku Rock FM mwebala kwanga mwekumiddeko nnyo mikono gyaffe mwena tubagala nyere tubagalira ddala wiki andowooza lunaku lwakuna wane Uganda mu nsi ez'enjawulo sawa ziri sawa 11 ez'akawungeezi East African Standard Time kutwalira wamu naye okutwalira wamu kuva lunaku lweggulo nabadde mbaweza stories z'abaana bali mu Abu Dhabi embeera gye babaddemu wala katambi akasoso okuvaayo lunaku lweggulo saawa nga nze kantusekeko saawa ndowooza nga 5 ez'ekiro era nabadde mu buliri bwange nga mpumuddemu naye nga bagamba nti munnamawulire tolina kuwummula era tetwebaka okutwalira awamu tetwebaka bwe nafunye amawulire ago naye ngamba kansoke nkole emboozi y'abaana bano nga bakaaba balaga nti waliwo embeera embi egenda maaso mu nsi ya Abu Dhabi okutwaliramu nga bagamba nti waliwo Banauganda oba abaddugavu okutwaliramu bali bagoba mu Abu Dhabi tetumanyi kituufu kyekiriwa amawulire amatuufu ge galiwa ne bwe nkyukirira essaawa eno wala wafu kunkubira essimu bangi nnyo bakyankubira amasimu era nawe ali engoli mulimu Abu Dhabi soko enamba yange eri ku screen yawo ojja kuba ogijjawo onkubira essimu ombuulire embeera nga bweri mwe mugirabye mutya ebasanze etya kikigenda mu maaso ekyamazima kyetwagala okumanya okutwalira wamu naye kati njagala mbe nga nkuteerayo eddoboozi ly'omwana by'abaana bano batubuulire kituufu lindako tukutandike bulungi naawe toke tuwulire amaloboozi gano katono nnyo tuwulire amaloboozi gano tumanye ekituufu then nzije tuwayewayemu what's going on kiki ekiri mu Abu Dhabi ate bangambye audio gyetwawulidde eggulo nti ate bwe kiva Abu Dhabi ate kigenda simanya Dubai bagamba nti simanyi babazzayo babadeportinga bagamba nti abaana b'obuwala bamalaaya ate bana bagambe badeportinga bagamba bo bajja kukola mirimu mirala ate abali eri mfunye comments nyingi abanzi ne mujja ne munvuma ne mungamba byogerako tobimanyi nze nabagamba baganda bange tuli wano Uganda tuli bana mawulire tukola mawulire ganjawulo tukola stories ezibakwatako nga omuli eyo mu byeyo ekyamazima kiri nti nze okujja nenkola story nga waliwo ekikutuuseeko ng'oli mu Abu Dhabi oli Dubai oli Oman oli Jordan ate nojja n'ogamba nti byenjogerako sibimanyi ate nga information tugijja mu mmwe soka tulira abaana bano ono yangambi bali is it Jordan bali Jordan bambulire embeera nga bweri alina ekigenda mu maaso bakubiddeko ku ssimu kamusoke mulire ebigambo bino then tujje tutandikirawo tuli wano ku deportation ejjida baatusibirawo twamala nze kamakogera namala contract mukama wange nansuula wano baatusibirawo tebatugamba musango gwe tulina bwe twogera batugamba embassy erina obuzibu ne gavumenti tubadde tusaba bannaye gavumenti etuyambe tulina musango twajja kukola tulina abaana ewaka tumaze emyezi 6 ku deportation n'etaano bannaffe balwadde munnaffe mabega yafiirawo tebatuwa bujjanjabi olulimi lwe boogera tetulutegeera batukuba bukubi we muli bayitawo batya Jida Deportation Center tusaba buyambi pulezidenti atuyambe tebatugamba musango buli lunaku tusiiba tukibuuza oyogera kudda ewaka lutalo nti oba mutuzzeeyo tukole nakyo baakigaana tuli mu nsi ki muli mu nsi ki tuli mu Saudi Arabia bayitawo ku Jida Deportation Center Saudi Arabia babakwatira wa era babakwatira ki batukwata abamu twereeta nga tumaze okukola abamu ne tumala contract bakama baffe okugira obuvunaanyizibwa ne batusuula wano nga tumanyi tujja waka kuba batugamba badipootinga twagenda otuuka ewantu we batussa nga tulaba liringa kkomera naye mu ntunula yaffe tetulabanga organisation nti batufunirako sentu kugamba baatusiba wano tetulina musango emabega abo baatuwa uniform byabasirikale tetubitegeera ebyabasibe ne batuweesa wobiki ne batugabira ne tuba batwagala kudda waka ne bagaa temulina musango naye endyambi ensulambi tebatubuulira musango gwe tukola bwe tugezaako okuba kwembase abasaba nabo bofunako chance okwogera nabo batusaba sentence bwetuli tetukola bwe twogerako wano batugamba gavumenti yaffe n'embasi mazima zeetala wano ku deportation center ne tujjawo abantu baazo tetulabanga embasi y'e Uganda nange tusaba buyambi okay ekyamazima tubeere beerufu okutwalira wamu emboozi z'abaana zenkuŋŋaanya
abazze benzenjogerako nabo omwana oyo nga bw'ayogedde nti embase ye Uganda teyambye baana bano. Embase ye Uganda teyambye baana bana bali mu Abu Dhabi bali mu kubonaabona abali Jordan bali mu kubonaabona okuva we natandise okukola emboozi eno ge mazima abaana buli avayo kutegeeza gamba nti embase ez'enjawulo aba Nigeria, Morocco, Malawi batwala abantu baabwe naye abe Uganda tebalabangako muntu n'omu. Waliwo video gyensoso teeka ye ya mwana muwala Mariam ali Abu Dhabi yali mukola naye nanyonyola embeera yemu nti abaana waliwo abduction ezigenda maaso mu nsi ya Abu Dhabi oba mu Buwarabu okutwaliramu nga balwanyisa abaddugavu. Situmanyi oba kituufu, tetumanyi mboozi kyegenda maaso wano, tugenda kudda wano tulowooze nti abaana bali mu kwekoza bali mukola kino naye ekyamazima abaana baffe bagenda kufa. Ekyamazima kiri nti abaana bano bali ku deportation. Yaŋŋambye ekiyumba kye balimu abaana nga 4 bakafiirwa abantu nga 3 mu kibumba kyekimu. Oshege kyengamba nti embassy tevudde kuyamba abaana baffe okutwalira wamu. Kwegamba embeera yeetabuse okutwalira wamu nti abaana bano bavuddeyo kubanga bategeeza bangi bali mu biyumba, bangi bawambibwa nga bali wawakawo wakolera wenyini poliisi ejja neekola ki neekuwamba neekutwala. Tebamanyi oli bagamba oli agambye nti babawa n'ebyambalo tebabitegeera. Kwegamba gwe kikwatako yenna ng'oli embassy ya Uganda eba eri Abu Dhabi eri Dubai, Oman ng'ofunyo abaana bano bakaabye naye nze kigenda swaza mmwe abantu bali ku embassy eya Uganda mu nsi zino ez'enjawulo okutwalira wamu mugenda kuswala nga abaana bafunye obuzibu ate nga muli kunyumira mu mizimu lya manda muli ZKFC muli bulungi muli SC. Naye kiriwo ekyamazima kiri nti twagala okumanya amazima galiwa. Kakensa media postinze avudde na posting n'agamba nti abaana bali mu kudipotingibwa okudda ewaka. Nendaba comments ekyamazima kiri nti tezinzizaamu maanyi okutwalira wamu kuba bwe ndabye comments zino eziddeddeko ng'oluvannyuma ekifaananyi ekyo ky'abaana nga bali abo batudde katebe. Ono agambye I pity Ugandans especially those who prefer living in foreign countries as if they don't know their own country. I mean, how do I live as a fugitive and in a foreign country? Bannange kuno nga obusungu nga bungi nnyo. Comments zibadde wano nnyingi nnyo. They will learn to respect themselves and respecting these people's countries. Ugandans please have manners in UAE. Kitegeeza nti namwe abana Uganda bali mu UAE muyina empisa embi. Muvuganya bannammwe bwe mubeera eyo mu nsi ezo mwekola obusolosolo. Do we have deportation in Uganda? You mean there are no overstays? Onabuuza nti tulina baludde wano nga si baawano tetusobola badipotinga nawo ne badde ewaabwe. Okay, twagala kumanya kituufu kyekiriwo. Gwe inamba eri ku screen awo ng'oli mu Abu Dhabi, oli Jordan, oli Oman, oli Dubai, ntuukirira eno story ngitandiseeko nino giggusa ate ngenda kuba nga baba baguddewo nga baguddewo ensi zino nga Dubai ekkiriza okuyingiza, UAE nga bakkiriza okuyingiza. Ngenda kwesula ne ttiimu yange tujje otegeera tujje tumanye ekiri ku ground ekituufu. Nze nagamba nkola mawulire gano gayamba baana basista baffe abali eyo abali kubyeyo. Ngenda kwesitula ne ttiimu tujje tunakola okunoonyereza muzigo ku muzigo kumanya ekituufu kyekiriwa. Celebrity tracker gwe mulimu gwe tulina okukola gwokka. Nze nga divorce nja kwewaayo nesula ndeke mu tiketi yange neteke buli kimu tujje e Dubai, tujje Abu Dhabi, tugende Oman, tugende Jordan, tumanye ekituufu kyekiriwa. Abali eno Uganda government kyetamanyi abaana bano bagabye President Museveni bambi tukusaba bambi yogera n'abasajja bano batute oshegera sabiswa extra UG MC Devotion Live nga nkutusa kwensonga zimeze otambula. Omusajja aterya ntama ensonga zino zikwasanya mpola nja kulwanira amwana ali ku kyeyo mpaka bwe muli ba mukomyo ne mugamba muganda waffe kye wakola manyi nnyo otumuyina okunebaza naye nga nnokola omulimu guno mpaka tumanye ekitoofo kyekiriwa. Enamba y'essimu eri ku screen awo joba okuba ku namba y'essimu eyo mpa message ku WhatsApp ombulire what's on the ground. Kyekigenda maaso abali Oman, Jordan, Abu Dhabi, abali Bahrain oshegera ombulire what's going on, ombulire kyekigenda maaso mu nsi gyo wangaliramu esawa n'okutwalira wamu embeera nga bweri. Nze Devotion Matovu ku kamera badde ne mwana Junior yakikwasaganyiriza mpola naye emputtu emusooka Masaka mugambe tuteekako ttaala atadde kwe bannange kati genze vaako nga tukola naye ani omulala gwe tulina oyisaawo ate tebalina ssente ekikula ennaku zino
ani omulala Jennifer Jennifer nedda asooka atuleke kale kwe Rock FM kwe tuli omukutu ogw'enjawulo kwolina okuliza ensonga zino CRK Planet bakutegeeza nti muganda wange gwayagala ebyuma by'okupangisa ku mukolo public address system oyagala camera visa video coverage ku mukolo kwanjula kuhinjira baby shower oba introduction shower oba kuhinjira shower byonna bikwasa balina drone zakabi zikwata ebifaananyi mu bbanga mu bwengula n'ogamba omwana alese ki CRK Planet basange wali ku machini ku madirisa oba bagune ku Facebook page yononyeko CRK Planet balina n'omuyimbi bamuyita Flona ayikubya akayimba kayita ekiteeso munonyeko bambi akana kayimba bulungi nnyo yo muyimbi addaku abayimbi abakyala mugenda kunyigira but Flona is the next female artist oba muyita she has the vocals ayina buli kimu okutwalira wamu muganda wange Flona kuva ku CRK Planet n'ebigambo ogamba otyo mugaga wange Richard Kisuze wali ku CRK Planet Council Richard Kisuze okuva wali ku CRK Planet nkutumiddeko okutwalira muze divorce batuvu olwakatonda n'ensi yange tukwatagane ku program sumulula BBS Refine program sumulula sawa zibere mpaka 3 z'okumacha Saimoka Walata nange Happiness Sebunya awo kumacha nga tukutwalaganya mpona mbere mulungi mwera